Pandika katabako kahamwa. Nataddemu ne party yamu. Why Uganda ni journalists are mercenaries? Play mercenary role. Muri bavu. Muri bangu you are vulnerable. Tikakati mumurwani ya babi tekisi. Murwani ya babi tekisi murwani ya bani. Mumufunira wa. Babi tekisi okuli imbanti bamuwe sente bamusasule. Bagenda okujja bazifuna. Nibaddamu ne bavumu. Ffe tulifunadde. Kubanga mumurwanira abantu. Bane mugundi Dr. Kisekka abuli bane motoka emujja mudwali tayina nabaana ekyo kivumya Museveni. Dr. yali mukozi wa government. Yatya omuntu gwe baagala ne coffin baleeta nnya. Yes, kwega mulimu ebintu byeboogera nti Madina Amini kale yetalabiriddwa aba former president bonna bakazi babalabirira ti Amini yagabe bizimbe mu Kampala yimu kazi wete yamuwa. Ekyo tukibulaminga Museveni. No, oswala. Kati nze abaana bange tebayinza genda mu state house nga nfudde. Katonda yanyamba nenda bannalwiso ne banne bali bakubye engolo. Mpozi nayo mikwano gyange abalala. Nga bobeera mu bufumbo tuyinza kubeera nga olwana n'abalamu bo bonna. Kakati oyogede ku checkbook journalism. Yes. Kakati kugamba nti batedde mu katabo kakamu. Ne meeting president je yalimu n'abasuubuze ababaka sita n'abagamba ba bank managers mbaga nti bakulimba sebo tie bank association chairman buli loan yina manager wayo sekito yamubuuza nti bwe mba newola nkoko kokola nkoko kulunda nkoko ngebike jiri munjibise mukaga nakati abakungere nkoko endalo basasule longivity ebyo singa muina National Chamber of Commerce eyo yali mukahaji Kigongo Olivia yagenda nayo yasanga very sounding National Chamber of Commerce and Industry nebizimbe nabitunda nadduka nayo wakwati kyebujja. Tell it is only in Uganda where you don't have a vibrant stock exchange, where you don't have a National Chamber of Commerce that would sit with the government. National Chamber of Commerce and the day and betam nga yogere ebyobusuubuzi bino government neewulira negati kasita impact yafe kubasuubuzi erichi teri nti abasajja ba bank association batudde ba PhD ba masters bani ngoleta sikito gwe bakwatire buseruka nga yekera government n'afulumirayo ku amnesty intelligence yemwetekola ebintu bino byonna byetaaga credible people. Nti hamu avuddeyo omusajja omuna challenging bank yangambye nange nentya n'okutya n'ensula mu ntebe nangamba I'm richer than that bank. Ndeka I have more money than the bank has. Them trust? Yes. Nchogere ntichogere I'm richer than the bank itself. Tesobola kunziba sente zange. Era akasajja ka New Vision kade kamukubi nga bwe kakuba Jomayi. Bwe bakwata. Why Uganda journalists play mercenary role? Nesudiru namuonye. Bali bamukubi. Kati na bano aba farmers abasimbe factory njajibalaga. Factory je bazimbe yeddagala. Kati kuchiri mafia ngate yagala. Kuchini ogante ebikusanyiza mu mbeera ya coronavirus on. Yes. Ebyabayimbi ogante bo nabo babayimiriza. Ekigezo ky'ekimuntu kita empathy dowoza. Nti beera mu ngatto z'oyo. Naawe kiwulire kukusasira nga toyimba. Nga Budweni bwabadde tayimba. Ala kikuleetedde. Nalabye gundi akibusobola yona Rwanga yenga ga sitaani ya kiresi Katonda tabunyabunya bantu. Katonda tabunyabunya bantu. Nti sitaani ya kiresi. Nati sitaani abagulumiziddwa nnyo. Kubanga sitaani bwagala emizikyakalanye gwanga byonna. Wati bali gambi nti Katonda ayagala mukyuke. Kuba yagamba taliddamu kuzikiriza nsi na mataba. Ezo kuleta ekintu mukyuke. Baruka buli lwala bakabonero kamusoke kitegeeza Katonda anyize fe mu Bible abadde agenda kuzikiriza ensi ne amasinzizo gaggadde abasumba yakitadde ku gundi n'omusajja era yali mulokole kitaka gaweera Sebagereka bwe yafaira yayogera mu parliament. This is the work of the devil. God does not kill people. Mu lusuku batugamba bati nti ojja ku musajja ajja kukola nga akolera omukazi ajja kufanga ajja kulumwa nga azaala egundi omusajja gumu kukube ku mutwe ekibonero kyava mu lusuku waliwo Katonda omupya oli yatuwa ebibuga wajja Katonda omulala. So kati ekimu ky'ekkumi bakisolosesa ku WhatsApp kiri ku social media kibategeeze ekimu ky'ekkumi kibategeeze nti the churches must invest
federalism naye ekkanisa ebadde ina faamu yaayo wano walinaye gendi ebbira bakitunda ettaka lyonna balitunda kati amasinzo gayino ekizimbe si kyabwe amasinzo gasige ensimbi si kyabwe kino kiriko equity they are nominal partners Equity Bank ne church kali vision kali kateka president mbubaba banja bakitwala ngagende namugongo bamukwati yote yakinyega abwana yabasalida amagizi yapagani but intakali has done well has left that building uli aba mugamba mu church tisebo tibakitu banjako nabo basirisebe te nabaga nti byekanisa bijja kusirika bagala kula mu 7 ekanisa nti wali waji kuba ngaji kubati eye kanisa eri awe yekatu iyo mundeba kula mu 7 iyo mundeba inga bajikuja oba bakibetaka bali luwanira naye nga okuba ekanisa lwaki tujijira buno ogidonating nyini yayagala mu sente atya yeni bwaba yagala sente akubawo nkube genda obuuze koti bairifo basobola okuba ekanisa kirunda yete bamuzala ku business n'amasinzo tulina ku reinventing ntikati enoleso omwenge bebaweze amabala bagagize mu Europe to go to a bar to buy beer is very expensive omwenge bakutundira mu supermarket gwabo no disposable containers. You can go to a supermarket, buy a carton of beer and drink it at home. Yes, this is an opportunity. A setback is good. Choose a change your attitudes. That ababadde baveno gwindi ngene contents and when alemo simanye ndi chamani wachi obasanga wakanga batudde kati leta swafu abakinyi tujja bawuna nentisali omusajja akulabira wongoze tusanyisa okulaba nayenga yabuza kyakulya obusungu bumulumo kama luchadde naye nikibanali ati bakimanyi bobe babadde bayiya osena abana bo bana uchadde kaluje mukyalira ensonga mukyalira ensonga musajja agenda naga tusanyisa okulaba nze ntunulire wantu nentegeera kasa omukazi omukazi ayita omusajja ebweru ng'okyadde ewantu n'addamu n'atuula amugaa nti sukaali tewali amala kakati bwadda n'addamu n'amuyita namugaa gundi agambye tatuwadde atubanja kakati gundi naze kubalako edakiika ezi ngenda tonywedde kyaliwa nebwakwera mufumbiro tabaayo kakati okukyala kyaloko nako kamutule coronavirus nako kamutule wammwe okukyala okwanga kyanja ensi nakuwumulamu ntembabuulira amweriyolist nti omusajja tusanyisa okulaba ssebo naye nga oli ali munju kakati ajjidde ki mubuno obwafu tumuliise fetubadde tulya ekyapati zaffe ne twebaka kyobalaba omuganda gati bisese leero omuganda agamba nti oddira omukono omuyita omugenyi obwavu bukuyisa mwannyoko omukazi bumuyisa mwannyina omugenyi omukaali ankoko kakati ogenda ne bwewola ennyama bane mutwole n'omugenyi eka omukota omukaali ankoko naye obwavu you reduce omukoto mugenyi because weewola bwewozi wantu eka ninayo omugenyi twetaga nti eka ninayo omukoddomi wange tewali nkoko hey, so changes, learn from these changes. Mumbere no abakyala. Nabo babasibidde waka. Naye ona akolodde mu paaka nga ya taxi. Kati yana ddaye kana atambuza bigere ate mugonvu. Kati wali baddewo gundi ani enamba gy'okubira ambulance gwe neekuzayo kanga okolodde. Neweri ate wali wajja okufeekinga okukolola nga ayagala kwegota afuta lyabwere talina mugita Afrika ye problemu yayo gyekola ki nzegana nemba tunulira president bana mulenzi gwe andi gwe tukumanya oli mugumu nnyo naye nafunye okulabikirwa nga nina okulaba president wa Uganda waliwo ekijja nomuga nti eyakulabikidde alabikire mu 7 nti mu ggwanga li mulimu akwagala iwange tulinye eyokubyogera olaba omusajja yambadde suuti wenabeeranga mu State House omusajja yambadde bulungi agende mu mmotoka mbu yalokeddwa ate bw'obirowoolezaamu nina omutwe bwe guti tokulaba okufaanana famire ya Kaguta oba abantu baŋŋamba nti nfaanana mu 7 nze mu famire yaabwe mwendi ngende wasali lwakibuuka ewange tulingamba olaba yagala noono Kaguta ono eyatikomye nnyo wakiso bali mutuumira ku ssomero ku Kigezi high school nebamutuuma Kaguta nti afaananya pulezidenti ekiwalaata famire teyagiyingira munaatikomya abantu bane Wakiso Kamala Kaguta nga bamanyi ba famire so
kakati ebyo embeere ne tuyigirize nti yo market people mbo sabuni wetugula mu katale government etuweereza sabuni etuwe sente zigula sabuni. That's your life. It's life. Government yekubulidde, president yakubulidde what you must observe. Ekokati abantu basanye tubagize kuki okuziika ngaliwo n'abaziika waliwo abajja ne balemerawo mbu najjidde ku sente z'amabugu bannayinza oluwulidde nenzija olina ddaame lya mulwadde. Why do you overburden abafiiriddwa? Alina eddaame ly'omufu. Amabugo tekakyaliyo, emmere tekyaliyo kubanga abantu bedda baweereza aleese emyumbo gy'emmere emeka n'enva ebinyeebwa gundi kati nabo abantu bakyali mmere yabwerere gye bagaba. Naye ku kyemisinde batugenda nti obujozi tubugule olunaku olutuuka tubwambale naye nga teri kudduka. Singa gavumenti ye yabisibye oyo ne munne omuferekanzi n'omuferesuka tubwambale emisinde gyali gijja kubeera nti wali kudduka bombimba kubye kanywa kalibu kama okuba abaganda ne kabonono ne katugoba ku mirimu nga kaddukira eno emmengo omwana ewaka kasitaaba nga yaleeta omulalwa ayonoona ebintu nemukuba bonna nabakwata kanywa amala otukuba abaganda bomba n'atugoba mu gavumenti mwonna buli muganda yamugoba naddukira eno mbu bafune sente. That's why menga agudde kakati nze batumukunde bano mbagambamu ekintu kimu nti Kayihura bwe yali mu kkomera yasabanga nti nasanga Kayihura ewuwe ekasagama kakankana kani muzeyi do it to me ngamaze omugoba emugati kyawedde don't send kani muzeyi do it to me. He has done it bagobye but why nemuga nti kasita security cameras banamalo zigulanga bakuta tuyinza kweta kusentera security cameras ziriko nanyinizo and it's happy yanga nti kiwayogera kyali kituufu tukatatambula kitatta kasayalwanagana ate ono president yali tamanyi kitatta okumukuba ennyo eno gundi kampuni y'e Rwanda safe border yali muntu eya pusi nitumukunde ngati bagirwani bajeno basatu nga balwani ya border. That's what causes Africa. But calculator project. But what if you have 20,000, 50,000? Let us make it at the minimum 50,000 border riders, and each gives you 5,000 per day. How much money is this? And you should work with Misana. Musajja ali waffe Matalatura longazi wakula misana. Ziwakulwa kiro. Ababoda okubajja mu 15 bakiyita kyakuzanya. Gatula ne calculator nakawandika akatabu. The calculator politics. How can the three generals fight over border business? Government mujajisula lwa sente. Wabanga mu kiseera kino bajjeno balowoleza mu boda anti bali munamba bulijjo agenda kulowoleza mu kino kakati Butode yajijjawo omusajja mukulu yajjawo Butode n'aleeta Pioneer bus abaana babonyebonye. Do you know that nti omwana waliwo atamanyi tax park okimanyi nti babyabbeko ebintu byabwe bingi nnyo okimanyi nti kati tetukyaliwo ekifo gye tugenda nti omugugu gubuze ye omusajja mukulu yaleeta bus ze kugula nti nakikuba nakimalawo. Nagende wene muga nti nkwate milioni 7 olumpi nabano batumye omuntu aba basi tondeka nimbaga nti ajiri kweja kusigalawo ndi mulwanyi mwabagaga babbe buli wamwe abebajjagala ne bukamanye bwange mbubbe bulingize mani obaba nabala bonna bebase basiro aba taxi ezange muleze ate bajazireta nindi wafe nkole taxi park emotoka ezange zikoma natezi ndalese kumachabe badali nakuga nti ekyo nedda yanti namugamba nanga nti milita milioni 7 naga mugajaze kubanzi je kulugulu sazi jako tikisoboka nabagamba nti pastor nti omusawo muganda omugezi akutwala ebibugo bye ewa pastor abyoche ayino mu omulimo mu kanisa kati kwemba denjingira abantu ngabana kubasomera mbikuwa nti obyoche nga toyina kyompadde kati ono owemmengo yadi ya federal nsonga sema songa byonna nabiwaye wa Museveni nabyocha kati ayina kyali ati Museveni yabyocha ati yabamala for the first time since 1894 when Uganda became a nation. Mengo always drags itself even in the matters that does not relate to Mengo to detalina atudde butuzi bwati wanganti Buganda teri relevant mu kalulu kano teri kibatu bwangamba tewe cyali yakwata ebibugo byeko yali akangira abantu bagende federal yaliyo Baganda tebayina magezi
Federality yaliyo. Federal was something that Museveni could not solve. Bamufuniyeko ki? Bamufuniyeko concessions. Titwale embazi yange ogikubye ku lwazi ogirese nga tibongose nkuwe muwala wange. Federality kyaliyo. There's no intellectual who can tell you Federal. Naye Abaganda babeera n'ebintu byabwe. Kibula people power ne kyase nnyo. Bo bamanyi slogan kabaka yeka. Waliwo omusajja nga bamuyita Museveni. Yageranga n'Abaganda bane DP mbibuzibu nti olaba n'ejjuba. DP yakwesese DP ate eriwo obe yakwesese ate eriwo yase ya Beni yo gaweri ekitegeze yakwesese ndala n'Abaganda aba DP ne Segwange basinga ekera kumachane kokolimanti kabaka yeka kati ezo mwacholizi kokolima zitia nazo za kabaka nazo za kabaka bamuyitanga Museveni DP yatobwa kabaka wa Italiano DP yatobwa kabaka wa Germano DP yatobwa kabaka wa Franso kakati obwo bonna obwakabaka mu 18 bwavaawo dda nga DP tennakolebwa mu 5 mwena naye Museveni ekyamutumye Museveni si Museveni ono gundi aba ayagala kuvuma president Owe Makerere amuyita nti Museveni. The other man was a Congolese. He was a guard at Katwe. Why he was called Museveni is because he used to put on gumboots during daytime an overcoat ye kabuti. Namuyita Museveni nti ayambalanga Museveni yali Katwe. Kakati Abaganda bo baagala nnyo organizing. Kabaka yeka ne Segwanga ne Juba. Kakati bobi kyovula people power. Kisikidde kisigwano. Balwana mu DP bakubaganira ki. Group emu eyabasegona yekitegedde nti katuyina okkolagana ne people power emaze okuluma. Nabaganda wano omusajja ali wano kibuyi wano mu Lubaga ne bako police yakwata ne ambulance yenge egenza okuzika tajiba banje. Yamanyi kyajja okukolera kakalulu. Mchalo mulaya kubidde simu nakiboneka nanga nti abefu disi bebandese naye tonvume konze nga nkuvuma ngulina wonna nakusaba kino otachimpa nkuvuma nkuvumira ki nze mvuma abantu ya mvuma ya analyze nti nkugamba nti oyo omukasa mugezi ate muna jabanji nimuleta abanji Lubaga kati bali mu 2 anti kakati oyo bajja bali mu 2 kubanga gundi yesigami katulu bwama kato ate kasamujja abanji kamuloza nti muna kata kyayinza okudda omanye nti jajja mmwe mugenda muloza jajja omukadde yagenda okufa buliro babika ani afudde nti gundi si jajja nti kali bano batu mukunde nawandikira akatabo kankakomeza tokalaba nga besi yawanise empingu ono gundi mugisa muntu atende ekiriwo ono gundi tomulaba mukatebe mwe bamutadde ngali kumpingu tumukunde nyina gwenda bawansawo ono bidandi ate bidandi naye ina influence mukano bidandi naye yali wamanyi nnyo oyina ke wekola yamuga nti oli luwagirwa gali nawakana yafuna obulubumeka nembaga nti zebanange Museveni ono nabaga nti searching for the elusive madam succession was my title for a previous book. In the introduction, I related our current crop of politicians to a futile rainbow mission I once embarked on with my younger brother, the late and one Siraba. That's a good politician in a futile rainbow mission I once embarked on with my late brother. The mission was futile because every time we neared the rainbow, its end, it surprisingly extended till we gave up. It is in this brief that I also remember a sad incident on my village. Kids were playing football with their object called tenor. In those days, using a tenor, a pressure-filled rubber object, was yet prestigious. Other boys were mainly using dried banana
leaves and fibers to make the like of a ball. Now, because the tenor was prestigious, the boys could jealously protect it. However, in this sad incident I relate here, it once bounced straight into a pit latrine. The boys couldn't let it go like that. One by one entered the pit that was covered by grass. This was done unaware that there were dangerous snakes in the grass. There were 6 and none of them left the pit alive. However, what was perplexing is their failure to find out why the first to enter wouldn't come out before another one could venture into the pit. Bano nababuli ebintu biri ba politician bawa nembaga nti ayagala okusikira Museveni musekerera nimbaga byokulabirako bibiri ti nze ne muganda wange yafa kati twave waffe kalisizo ne tugenda eyo erwengo waliyo ekyanamirira tunoonya musoke kyanamirira kiri waffe nga tunoonya musoke ali ku ggulu bwati kagani nga baatugamba nti musoke abeera n'ekitwenge ekyente musoke yanywa ne munswa y'omwana n'afa olwa weeti ya musoke. We wanted to prove this. We set up from kalisizo twalamula mayiro ngaaga manyiwo wala naye nga muli kagaali bigere. We want to find out musoke ddala gyali. Every time we reach the musoke oyinza n'okulaba embeera nga ekyuse bwetyo olwa kalaze musoke could extend olumutuuka. Yes, all of those who tried to succeed Museveni bonna bakubiddwa buli lwagira bwati ne badduka buli lwagira ate eno kati batumukunde be basembyeyo ba mbabuulira kana kataba nawandiika Blood Museveni's succession. Nemba gamba nti Katonda atuyambye ffe baatukuba ffonna ne batumalawo kakati bato gye bayina obuwa president buva mu famire ya Kaguta bulage mu bako n'abasanji batowe eri awo okuna basanji abasanji balowooza where do you get it nti mukoka ni succeed father in law. Nawandika akatabo kange ebyo bya nnono byogera nebino bya bufuzi kugambi nawandika akatabo kange nako ngenda kaddamu kano laba nti naka design nje bulala kumandika gere kwera ku street how Museveni defeat from common prince to from crown prince to common Bugenya yataliwo ngono gundi bonna bali wa crown prince mukatabo kange kano nti tumukunde twatandika okwagala obwa president mu 2 tumukunde wangamba tumukunde ekyamunyiza kuwulira nti batuliza press conference batudde mu State House ne balonda abasika babiri 205 ndowooza oba ali nti singa ekisanja kigaana bo Mbabazi kuba kuvaaki tumukunde n'abuuza nti nze bampita mugugu ndi banantikirako mu kkubo kankiyiwe kakati kyembabuuza tekasa mukazi wo azaala omwana atali wuwo ne bye yasooka bonna obazayo mu DNA ngobe mulugunye batandika ddi kati tumukunde kikutegeeza nti eno yonna gy'abadde abeera nga anoonya kwa president era this explains why whoever tries to remove Museveni is either from the west omuko or Musanji. Why? Bawadde sente bebalina sente. To start a serious presidential campaign you must have money. Those who have money are the ones who are fighting him. Sente inokuba nazo nti kutesa kana afford okuleeta omwana we akiina awambe ne nadduli ekyannadduli atule ku executive omuko naye yali asimbye ebipande ajja ku gundi ono gundi jenani kyaligonza washema awandiise ekitabo ateesewo gundi akoze ideology atambula mu byalo n'amakuti ga sente. Those he has given him money are the ones who are fighting him. Beerwana nabo mu nsiko mu katabo kano okuga nti yabejjako kasamane politics yajja ba historical zibone bagenda boy yabejjako oba yava ku mugendo ya anti teyababuulira bwe bali tebatuula kutuula kugamba kati ensi tugiwadde abantu lw'okufa constituencies mukyala njuba yajja ne mubalema ne bamumba
the only people about looking for constituencies yali Hajati Mukwaya ne Bawe. They remained Musi Eba Jabombi, Mukwaya Bata in a constituency. They would have sat down. The moment politics is changing. Above Musikaba, you know, we get let us carve Katega again the wobbling at Ina Yuna Sisira, Uraga Gena Musi. A Kitageza Tibaba would yet wadi wo organize the wound. Kakatman but Mukunde Balo was antipafunya send with Wagu, one nedda, seeing a menga badit and Nakubwa, Ganerubaga and Nakubwa, which are bad day. Nerubaga Yaku. To Mukunde Yari could tell me to $1 Kumi, not again me was turning up for Ngabaganda, Tetusola, category. That's what again. Basically, we Bamusiba, but Siba Galabakunga Abantu. But why now we check what Unusiafina Kanuga Ginger? Kwanewa, Yateka Mutabani, Remida Matade Mutabani, Kayura Rese Mutabani, Kitaganewa with Papa Joga Abantu. Why you? Why you? She takes about what the saint, Bevafusi is you. Omwavu, Kankuburi. Teri muntu atali ku meza yiwa mmere. Government esulibwa abantu bayo either abatya to lose what they have obanga bagala balowooza abantu nti let us put tukiita you put everything on Museveni, a leader. There is no minister, there is no prime minister. The member of the engineer I did not have political power. Where prime minister? Which how can they explain it? Super minister. Kakati mudi labo lichibisho nane muchihipingo mukulembeze nti tumukunda avuma mukozi na musanju alowoza nti abantu bagulira gwa twakola bango kutamati kuti yakasente nabagandi abasajja bano bajozi amazo kuliye mmere afesereza ako bamufulumya mwanze ngani akuzala like fete tugenda so nabagamba nti Uganda eringa Ugenya waliwo bwakabaka nga babuyita bwe Bugenya kankomo mbumbu mwali mu bwakabaka Bugenya sekabaka bali bamuyita Musanje waliwo mukolo embaawo embaawo nayagala ngalowooza bebo Nazala binamulowozesa yasobola okufuuka kabaka ngate simulange Nazala yalowoozesa lwembaawo natandika okutigomya abantu mu lubiri kati baba bali awo neighboring kingdom nga bagita Bugatanza neyagala obbalumba Bugatanza Musanja anoonya abasajja babalwanyi ng'akyabalaba nga tabalaba naye yayinawo mutabani we Mukenzi yali amutumye Mukenzi kulengera wala kyava amuyita Mukenzi n'amugamba nti wayi Mukenzi kati mbeerero gundi aliwa nti ojeno yagenda dda ate ono ani abagoba ate kano kasajja kana kadingiti kaalaga wakamirandi nti abo yakafumuula erwembawo yatikomye olubiri lwonna Mukenzi kyava amugamba nti wayi ebintu byonna biraba bisibira ku lwembaawo akwatibwe namugagenda mukwate yamuyoola oluyoola nga bwolaba tumukunde bamuyisa mu kibuga Kampala banya emisinde katalina saati ng'endulu zivuga amukuba mukomerera Luzinga naga nti waliwo abalala nti abadde alina ekibinja kye waliwo Sungula waliwo gundi waliwo Kajiiko waliwo negundi nono Kobushegu asasanya butwa nebabuyoola bonna ne Kajiiko bamutwala ensi neetereera endulu nezivuga okumanya ensi yatereera ne Bugatanza teyalumba kwata muntu ogwo lwembaawo nga yali w'amaanyi ate abantu baiti si lwembaawo Mukenzi yali ow'amaanyi Mukenzi yagendanga mu lubiri n'atuula bw'ati nga bamujerega bamugamba nti tamanyi kyamanyi naye Mukenzi yayisituka olunaku lumu naga nti okufa n'obutanyagwa bano bajja buzzi bano bajja kusuula ekintu kyaffe ffe tudduke Bwakabaka kati tekiwaba mulangira Obwakabaka kati omudingidi yali ku kyolwo Omudingidi yakuba ennyimba entongoli ng'akuba lwembaawo mwokoleza bamugula ku mbaga n'avuma lwembaawo n'akuba ennyimba n'akuba lwembaawo yes situations come oyo amanya Musega yagaa nti mistakes nti fools make nti history does not repeat itself. It's the fools who repeat what the other fools made in the past. Oyo kundi bwe yayogera amanya Musega ngaddamu bana bagamba nti history repeats itself. Kakati bano balowooza baazimba ekintu nti Museveni bamukyawe wootegerera Museveni nti abantu tebannamukyawa bakyamuyinamu essuubi nti leediyo zonna zaali zimulindiridde
nabaga omukulembeze ekimu kyayisa abantu nga ye yennyini yakikoze. Museveni yayinsulatinga abaana be abatujonyeseza ababbye basi mu Kampala abataddewo gundi kalusu ataliyo abakwata sente ez'enzige bana kakati ababbira mu bino tekuli mwana wa Museveni no tekuli muganda kakati ate bano bafunye nti obate katumusuule ffe tuteese ani awunya ani asinga okumunya abantu bagala Museveni akwate ku babbi si babbi kukwata ku Museveni. This is what these people don't understand. Nti 3 factors have emerged. Nja kubayamba mbagattire Besigye. Nti Besigye was helped by his wife, Winnie Byanyima. Winnie Byanyima was a Catholic, penetrated the Catholic Church. Winnie Byanyima yali mwenare. Nagoba abantu bonna bakutesa n'abasensali nga bamukwezi baani. We are killing the movement yakolera bba. Besigye nerinya nalikyusa nga si yekiza yekiza baganda bano bebalikyusa nga tava Mmengo era nabagambye nti tumukunda bakugira kululinga Mmengo akyali wamanyi bali mutumye Sekidde atero Sekidde anti bwete bakwa nti nyina wambabazi Muganda nga banakulyako ekintu singa Mmengo abadde akyali oli naye ono yakwata ebintu byonna n'abigaba ensonga Semasengo zirwa Katikkiro muliika ono mukungu wa ono minisita wa Kabaka wa finance amunoonyeza sente era agaggawana ne Buganda tebaba oyinengera ebintu gy'obiraba fesibo tubiraba kakati bw'otulya Mbabazi yasooka Lubaga kakibusobola nga n'alangirira nti bwalonze okukulira amakyala ga Papa yasooka n'okulangirira Kanungu nti Papa jagenze ne mukazi we Papa Museveni n'alinnya ennyonyi n'agenda alaba Papa n'amuyita official ono naye tasobola muyita nedda nannyini nnyumba agaana embaga ewaka nti mujja kumpoganira mukitwala ewalala buli gundi sekandi yasomanga mu kyaki erubaga Museveni atulaga omusika bavuma ono ene according to our constitution the successor of Museveni is the vice president. When the president is incapacitated, the vice president takes over for 90 days. Kati mumbuliza ky'omusika nababuuza nti werubaga asobola nga ombuliza nti Papa kyaddako yamumanyi kuba sekandi kayibula mukatuli kyalina n'omwana faaza police brutality ate nga bayita n'abakooba enkuuka kakati police ebeera ddi brutal nga a police which is a symbol of security at public functions. When is it brutal? It's brutal when it is unleashed to control illegalities. Nali wakibuule jo nembuzo omusirikale nga bayiye bambadde bekapise nembaga you people, the failure is your public relations department. You have deployed here heavily. Why is it that people are not running away if you were brutal force? You are failure to explain when a kapa ebante bekevu okutusanga era bye mmese right police bagitera ku kikwerekera bagenda kwogereza in fact mu mawanga gonna bakugamba nti a police senior policeman comes nakwata omuzindalo tukita reading the right act abali wano muli mukungana lukyamu singa waite dakiika 2 nga temugenze ngenda kosa maximum force ne basirika tia gas n'atandika. Those who don't want to engage with the police nabagandi kutunulye military police omusululu gwa basirikale banani akukuba mu ejjinja tebanayononeka Olika starting already top adukira. Yes, right police nayo bwogiraba gwata tekala kuengeginga na police rana we naye kakati bana abo baby wine ba kyebafunamu nti akubye police ejjinja anoonya bwa kansala kivula beeraga nti mutani wange namugamba nti ogenze wa Bobi Wine nti genda wekalakasa naye kitiyo kiraba kiri mu nsonda kyakuziika bolowooza nti mutabani wa polisi gwe bakuba amasasi baali tebamumanyi abasajja bakugamba kitamu be balidde sente nze manyi jeno wamulaga ekitiyo jeno yatwala omwana we eno gye batendekera ab'amagye bamukuba n'addukayo kitaawe jeno bamuga naawe era otufuge nga kitaawe embooko yavuga mu training ate nga kitaawe agamba ti omwana we ye munafu naye nga buli yajja mutoto wa jeno yuko wapi kakati gwe wange kagende yekalakase nabo bibawe ba ekitiiko ewange gyekiri bajja bagamba abasirikale abo kitaawo atambulira mu UC kitaawo
balowooza nti nze ndidde sente za Museveni zimalawo. Kitaawe akeera kutuwanira Museveni katukubambule. Owanyerere bamugamba bati. Owanyerere yagenda mu opposition. Opposition ne bamugamba kitaawe yatufuga emyaka 27 n'awoze. Bamugobayo omwana wa Nyerere mu opposition. Mbuye wagudde ku kitaawe. Kati bamulaga ekitiyo. Nze namulaga ekitiyo nti okirabe ekyo kyakuba nkokoto. Bwegenda yo. Naga nti kale sebo. Oba naawe olize kunkuba nkokoto. Naye nange bwe babanga babafubutula ewange tolinyangayo wewekayo. Kale buli omu naakwata munne mu ngalo. Kubanga these people bo balowoozezza nti the problem is Museveni. Problem is not Museveni. In fact ebintu ebyo mbiyita byakuzannya. The crisis in Rwanda gye balina olwaleero is caused by that thinking. Nti nze omu ku baasembayo okwogera ne Dr. Bayingana. Buli muntu yenna ow'e Rwanda ajja kugaa nti Bayingana yali mukwano gwange nnyo. Bayingana told me nti your president likes Rwejema so much. But I want to tell you, Rwejema comes from a family, a clan that produces queens. We cannot be ruled by a woman. Era usanga kyekyamuttisa banne bano bamutte kubanga bali bamaze okutuuka ekibuye. Olutalo lwali lwangu nnyo. Nze okutegeera nti ne bwolaba omusajja bamuyita Muhanguzi. Yagali the first man to tell us that Rwejema was dead was Mirundi. Gwomanyi otya? Anti gundi omuwala yali Gabiro nambuuza tumbuuza naye bano tubabuuza nti Rwejema he disappeared on the first day. Nti Rwejema ali Libya. Rwejema enjoys fighting with him. Then I saw Uganda freeing soldier. Naga nti ffe tubadde mu meeting ile baga nti afende gundi hand over. That was the mistake. Another force went and killed Bayingana ne Bunyenyezi. Kagame n'atuula. Chance ayina omukisa. Oli yafana bano ne babatta. Nafuna ka. Kakati bano abalowooza nti Obote katumwejjeko tuteese ne Museveni. Who was thinking more? Paulo Muwanga or Obote? Who had killed more people? Kakati mugamba nti ffe lwokuba tulina ssente ffe bako ffe basanji tuwambe Museveni tumwejjeko baabalazeeko. Singa ono gwe bakuttooyo gwe bamanyi ajooga ennyo yatimba ebipande ajooga abantu. Ebipande ki? Singa endulu zikyavuga. Nali kutedde lyange neetera konsoso sukweya nembazinja kabwerere. Mwategedde nti nzinga nadduyinja. Nali sibye eddiba lya singa oyo gwe bayodde oyo. Mubumule. You have 3 options but mukunde 1. Abaganda baga tunga koze waavubye. Ennyanja etabuse. Fuluma n'erya tulo n'engege nga tonnabula buyita. 2. Take a low profile de kakoza style. Mwekweke. 3. Museveni akyabulaze emyaka nga 10. From now. Mugumikirize. Asobola okuba protecting nga bebaze batwala obugagga bwabwe. Naye tebawummula. Nti era baleeta baasi endala. Nze ne bagenda muleete baasi zammwe simanyi tugende. Naye munyezanga 10. Baasi edisa omuntu. Nimuga nti asidi oyo omulaba akataasa mbadde ekulindiridde. Singa oyogedde ekigambo ekyaloganse nti kamunyezo zijjeemu. Naye akataasa okalabaako kabadde kakulinze kasidi. Ewange tewajjibwa. Kujja mu taxi. Nti zijjamu nti. Baasi nga zijja. Nga zijjawo. Nga bagambye nti egundi city council yegenda ng'ozisasulira zo nga zeetoolola bwetooloozi. And that proposal William Katumba yeyagiteeka mu city council ne bagitulako bagitunze butunzi. Si yaabwe is not their own idea. Ne bagamba bano abatakisi abalala baba basirise nga tebalina kiribagatta nze muteese nange. Nze mumpe ssente ngende nagula dde ettaka ewaffe nkoleyo takisi paaka ezange zijja kukumanga Nateete teziyingira Kampala. Zikoma Nateete ne zitika ne ziddayo ne zigende ewaffe ne zivaayo ne zijja e Kampala ne zikka ne ziddayo mu paaka tezikolamu. Naye nti nze mbawe gove mu kibuga nze nve mu kibuga bo baleete nga kitange talina keyandekera buli kamu kekoledde nzekka. Ono yali ajoganga nga nze ngisulibwa Kasasiro. Nze Kasasiro ondabayo ndi mukwano gwa Museveni. Waje? Nze ndi mukwano gwa Museveni sina mulimu mu gavumenti. Tujja muwerekera paka. Naye bano bibajoga bantu mukunde tubajogera bwiriri. Naye wamwe yennyini ogoloza why is the battle between muwala wa Kuteesa ne muganda wa Museveni. Bali babatunuulira. Abesimba buli babatunuulira bati. Nti ekintu mukibalekere beekube.
nti Kayihura aleese omwana we beyuze nti Tumukunde aleese omwana we amutadde Lukungiri nti don't you feel ashamed? How come that you are the only people who can afford to bring your sons and daughters? A sensible person, if you are driving to Masaka or to Jinja and you don't meet after driving for 20 miles, you don't send an incoming vehicle, park. You cannot be the only wisest person on the road. So how come that the son of Rwamirama, the son of Tumukunde, the son of Kayihura, the daughter of Kutesa are coming? It's because you have the money. Where have you got the money? These people saw you when you were paupers. Tuyanzige ampliza bakola kubanga abantu bali waka ne mukulu wange sali bakola abantu nga abantu bayala banali kibala ba TV ne kuwa bonna bamaluko wanga badambuliza kati balula yali nyepe ati bayina mmere kati bachimbo wana ubongera nga bakuga nti wai embeera mbi etunyiga nga lubalula ali nyempe mukulu wange sali professor sali naye yakoze kano sanitizer yagikoze yakoze igundu kubanga uyu professor what you are using you are fighting bacteria you are not this is a virus. Okay, the professor pointed out this is where you expect the medical association, the doctors to tell us where the professor of this man is saying that we are using sanitizers which are intended to kill bacteria to kill a virus. Bachitubulire njokenvuma professor wa ono bamututenga mukenzi gwe yatwala omukolo embaawo bakuteka alwembaawo njokereriwo kundi bamututenga nga mukenzi ke yatwala alwembaawo onganti Tumukunde ne gundi bali mukubonga ne kitata babonga ate ekikwewunyisa kitata civilian bamutute mu koti y'amaji ate general bamutwala mu civilian court bannanga ate by the way ono general bamuvunaana mundu ne bamutwala eruzira general bamuvunaana mundu nogamba omusajja agulama liba nti bamukute ne dibali entenzibe bawo government ekugolola tumba olaba omusajja yono omusajja gumugamba nti akaddiye atambula simanyi kirembo trek ya mairo meka Tumukunde olwamukuteka buli kirwadde ne kivaayo bamuwaniridde ebyo gavumenti bye yagala